Oluvannyuma lwa ssentebe w'ekisinde kya Patriotic League of Uganda nga ye muduumizi w'eggye lya UPDF General Muhoozi Kainerugaba okulangirira nti mu 2026 obuwagizi buli wa President Yoweri Kaguta Museveni ku bwa President. General Muhoozi ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X yategezezza nti tagenda kuvuganya ku bukulembeze bwa ggwanga mu 2026 era abawagizi bazze enaggulu ku kitebe. Boogedde ne Ssaabawandiisi wa PLU omubaka wa Kasambya Kawunti David Kabanda ne Ssaabakunzi era akulira okukwasisa empisa omubaka wa Igara East Mike Mawanda nga baagala omukulu akyuse. Omubaka Kabanda abalambise nti tebawakanya kirowoozo kya General Muhoozi. Bamama baffe, batata baffe, akwata ku Rwanda tukola ki? Komanda wo kati agambye kuba wano naawe kola ki? Kati nze sinza kukkiriza kufuuka mondo. Nina kusigala nga ndingo. Munfuna? Naye mukimanye nti abatayagala kwagira President Museveni tweteeke bigere ebi singa yagambye nti nammwe mbawagidde ababeera bagaana bandimazeeko. Balungamiziddwa nti bakuweebwa bye beetaaga okuwagira NRM mu kalulu ka 2026 ku bifo eby'okuvuganya. Mulina kubeera na kitole, mulina kubeera na kiki, okubeera nga omuntu yenna abeetaaga, omuntu yenna okulira nga abakola ki, abamuhoozi baliwa, tewali muntu atusinga vayibu. Nze ngoberera ekyo General Muhoozi Kainerugaba kyabeera ayogedde okujjako ng'ataddewo statement endala wenyinza kivaako ne ngenda ku statement endala gy'aba ayogedde. General Muhoozi Kainerugaba ku mukutu gwe ogwa X formerly Twitter yakateekako post 3 ng'alangirira nti mu 2026 agenda kwesimbawo ku bwa President. Kati nze omuntu akkiriza mu General Muhoozi Kainerugaba bw'akola kulangirira emirundi 3 n'ensigala nga soogera ye kyaba ayogedde then basimukkiririzaamu mbeera musege ogumwerimbiseemu naye nga sikiriza byayogedde. Nze nyina kubeera nga njogera ekyo kyaba akoze eki kyaba ayogedde okutuusa lw'anaakimenyawo. Era mu kiseera kino toyinza kuddamu kumpulira nze nga ngamba nti General Muhoozi Kainerugaba ku ballot paper agenda kukola ki okutuusa era nga zeemu n'aleeta statement endala. Ababaka okuli mu National Unity Platform Dr. Twaha Kagabo ategezeza nti yatadde omukono ku kiwandiiko okukolagana ne NRM. Nze omupiira ngusambiddeko mu National Unity Platform season esoose, season ey'okubiri nze nasayiningadde empapula nga zintwalamu NRM era eri tebanninda sijja kudda kaadi ne bagisiigako omuzigo. Nze omupiira ngusambira mu NRM season ejja. Okusunsula abanaavuganya ku bwa President n'ababaka mu Parliament kwanga 17 Septemba ne 3 Oktoba 2025 olw'okulonda kulibaawo nga 12 January 2026 okusinziira ku byafulumizibwa akakiiko k'ebyokulonda. Bya Muhammad Wamala ne Eric Sebala mu Soroti TV Omunnyo.